Yes, mukasha kano tuba tulekedde kyatulese olwalero nga bagamba lifetime bakutusako sinema gye tulekedde era ngo olwalero kano ko tukalabidde wano wa professor mu kibanda inansana kukidde nabweru tutandikidde ku maka ag'enjawulo bwegati bwe gafaanana amaka masufu kamala gali eno wansi ku lubalama lw'ennyanja era mukasha kano ziba teziri busa waliwo nakyala eyajja yali yeesaza akateeteeyi akabalagavu kamala yajja n'akabokisa akamu nga bagamba Tyler Castro Andrew Guy bonna bagenda kubeera mu kasinema ke twolekedde ebiseera ebisinga obubokisinga buno bubaamu ebyama ebikukulire omumwe mwali mu bifaananyi agamba Garrett kwe kumukwatako lodi ali mu kifaananyi gwe nange lubeerera mbagambye kwanjula Honey. ziba teziruusa lwe yajja namuyita mukwano weetegese tugende anti ngenda kusinkana mu motoka wabula yalina ekifaananyi kyakutte kuliko rodi ne kanakyala okizeemu neera neetaagamu eddakiika entonotono ekiro kyalero anniversary yaffe ey'omulundi ogw'e15 era napangisiza ekifo ku woteeri emu gy'osinga okwagala omanyi wekyambeeredde ekizibu okufuna emmeeza mu kifo ekyo kono kugambye neetaagamu akadde baagalana era nga bafumbo emyaka 15 nga bali bufumbo omanye essanyu lyo kyekintu kyokka nze kyenfaako naye wansuubiza obutaddamu kutunula mu bifaananyi ebyo ekiro ky'olwaleero lubadde lulina kuba lunaku lwaffe n'olwekyo kyenkusaba bifaananyi biteeke bali tugende abaakikwatako yamukubirawo ekiŋŋuumi toddanga mukwata ku kifaananyi kye kino kigenze wala mbikooye yakimusikako leeta ekifaananyi kimpe atooza mukaana tebaakiyuzaamu kiyulise naye nga bano bafumbo emyaka 15 era olwaliro anniversary yaabwe yazza amaaso gyali mu busungu yajja amazima gali nti nkukyaye nasooka mutuga detayiri n'okutayitayi bwe musiba era nkukyaye lubeerera kisajja gwe mazima yokiza otya ekifaananyi ky'omuntu ne bajja bakakwanjulira she's obsessed with my husband ke kasinema ketwolekedde mukasaka nate bakujja ne bakwolekeza ebbali mukafuwe kati we kafaanana waliwo amaka gaali gatundibwa nnyinigo wabula ate ku saidi pembeni waliwo amalala wabe twandikise baneiba munda mwalimu ekyalaani buno obuddami nga kwotadde ne sketch za design ez'enjawulo waliwo eyajja kwe kutandikira we yali akomye bubo obuwero empale busikaati kwegamba alina emisono egya buli kala ekyewuunyisa yali mwana wa buwala abaali wano essimu yavuga yajja asooke yekkaanye yagamba kimu katonda wattu ng'essanyu limutta mu kisenge ekirala maka ge gamu waliwo yali ku vidiyo kolo onaamugamba Daisy yega omuntu yekka gwe manya tamisinga deadline kono oba osanga nze omukwaba bagwagwa baagala omulimu ogwenkola kono obanga oyogedde ku nsonga ene zino peegi ngenda zitayipinga webunakeere nkyajja kuba maliriza kono nkimanyi nja kuba omaliriza ngenda kwongera ne waako omulala kono lekanaye Claudia nga siraba nakumaliriza ono kono nkakasa byonna ojja bikwasaganya lwa nsonga gwasinga wama nange nzikiriza naawe ono yasinga waliwo kabaka eyajja ati mulayi nnyo olabirira omwami waliwo eyajja maama taata nfunye message nsobodde okuteekebwa ku lisiti kuno lisiti kyati kono short list ya Paris Academy of Design essomero ly'emisono Alison ali ku lisiti katonda watu yajja mu mwaka fumito banaye kwenyumirizaamu kamala kati omuntu agenda okuzza maaso eri taata onaga mawulire masufu ngenda kudda tujaguze nga maliriza okuva ku ssomero mama musanyufu wabula taata mwenyamivu kiki ate mukwano naawe ekimanyi kino nkyagaliza Alison wawulira essomero ly'omu Paris lya bbeeyi asomolera ddala okukolera obulungi waneno mu kibuga kuno oli siriyasi ngaffe emitwadde tutereka lwa nsonga eyo kino kirooto kye we tulina omuyambira kono singa ebyenfuna byaffe bibadde biri bulungi wabula kati tebiri tetulina sente zimala tetulina na sente zetusobola kukola zisobola mubeezeeyo okumala emyaka 4
kono Alison yagenda kufuna buli mukisa nze gwe kyasobola kufuna Because you're not going to win. n'ekyo kubiri ngenda kusaba tonwanyisa ku nsonga eno lwa nsonga tojja kuwangula. Obudde bwakya twadde bali ku maka agaali gatundibwa mu kaseera kano gaali gaguliddwa. Lodi Kolo yakeera kajjuza kedde ku joginga ddukamu ziba teziribuusa waliwo yajja mu ggaali kwe kulengera Lodi yali adduka nga bwe yalina akanyama butuufu yamulaba yenna n'amwenyereketa n'amegerera ne yeekomberera huyo mukyala. Lodi ajja ajogingawo mpolampola noona ajja avuga alina we yatuuka n'aweta ku maka agaali gaguliddwa. Kumbe noono n'asooka ayimirira Ssekikowe bwe katyo kaavaamu onagenda okulengera Violet. I'm sorry, do we know each other? Unansonyiwa tumanyiganye Go together. nze ndowooza twasomako ffenna mu high school. Gareti Garrett Hawkins, Gareti Hawkins what are you doing around here? Katonda atuukola ki wano Get hati ze mbeera wano I do. leka naawe olimba kono wembeera yeah. kitegeeza gwe waguza ekifo kino kono ye So bw'abadde tebakiseera ate nga kiri mu kafo akalungi. first official day here. Amazima gali tule lunaku lwange olusoose okujja wano. Yesterday. Great. Kino kinnyonnyola Right. emmotoka bye nalabye olunaku olw'eggulo ekitegeeza kati tuli banneyiba Lodi yawulira essanyu we yakimugamba nakyala yajjukira. You have to say hello to Daisy. Ndowooza weetaaga okubuuzako ku Daisy. Hey, honey. Waye mukwano Remember Violet from high school? She just bought this place. ojjukira Violet mu high school okimanyi nti yaguza amaka gano nakyala najjukira waliwo omuwala eyamuyitako ng'ayimiridde n'olulenzi sookolindeko Violet kono Daisy gwe nga tokyuka mazima emyaka 2 wali ofaanana kati bw'ofaanana. We used to date back in senior year. Dindamu katono mwe abiri mwali temwedetinga mu biseera biri nga tukyasoma mu sekendule More like one. kono just twedetinga mu wiiki emu tezaawera 2 Married? 18. abayi muli bafumbo kono emyaka 18 kati Director for an ad agency. And gwe ekyoba omanya Daisy kati edita 17-year-old daughter. tulina n'omwana wa myaka 17. When your husband going to be living here? Kakati ogenda kubeera wano ne bbaawo nedda munaaye nze gw'olaba I've been seeing this. nayawukana n'owange omwaka ogwayita Let me show you. naye nnyina gwe nafunayo omulala omupya He's Italian. ayitibwa Pietro musajja mu Italy. Going super well right now. Listen, I'm not the world's greatest chef, but why don't you come over for dinner tonight? Mukazi wattu agamba si yenze omuntu ayinza okuba nga akyasinze okufumba mu nsi eno In London right wabula lwaki tojja ku ddiini ekiro ky'olwaleero. now. Would love to come. Ate amazima gati nange nandyagadde okujja sikiina mu buzibu. small world. Olaba ensi weri enfunda I abaye mulindemu katono. Asian. It's crazy, right? What are the chances of Kano akaseera k'essanyu we kati Wearing any makeup? lwaki wandibale tukamisinga kiwukkanga ekyobulalu in the middle, flanked by us? naye nze nga muwe osanga twekuba engeri y'akaserefi. 2. Galeeti njagala obeere mu makati Okay then. fe abawala babiri embooka abanyirira okukamala tubeere sayidi ne sayidi. All right. Kale beekubya seba akafaananyi nakyala n'akwata owe beeyongereyo naye ono kino tekyamusanyusa nabagambye yakayise she's obsessed with my husband. Yajja mu busungu obuteekanika mazima emyaka 18 ngambala obusungu nobumutta 10 years. emyaka 18 mazima nga muli mwenna. Ye nayiba omupya atuuse yasomako nero lyayitibwa Galeti mu high school. Yakwata ekifaananyi kino n'akisindika ebbali mu pulinta kyakubye ng'aliye Galeti ne nakyala ayitibwa Daisy. Yakwata ebbali ayina kyati ye mwateeka obufaananyi bwe obw'enjawulo n'asooka agiwanika ebbali ku kisenge. Bifaananyi biwera amaka ag'ebbeeyi kyasaze ne Galeti waliwo kiri nga bakyali bato yakinywegera n'agamba kimu perfect. Ekiro ekyo I just don't get it. nakati sikitegeera kono otegeera ki I only did it for 2 weeks. I mean, the woman. kyogamba gwe ne Violet ne mwedetinga wiiki 2 zokka nga yali mukazi mubalagavu eyali ayokya okamala And a brilliant woman. naye ate gwe wali omusinga
ng'oli mukazi mugezi era omubalagavu yajja munywegere abaaye temukimanyi nti mwanzaala mbalaba lwaki temufuna kalulu kati ziba teziri busa baawulira akonkona tufudde banaye oyo alabika Violet kiina kye naamaliriza enviri zange zonna zisansamadde agenda okulugula katonda watu nga wakajja n'ofuna akadde akatukolerayo engeri yakapaayi nakyala sawo yajja yeesaza akagoye taleeze nakuleega katonda watu omanyi waliwo omuntu gwolaba ssebo yenna abyudde omumwa kyokoono naye nga yeyamuyise katonda watu oyo ye boyfriend wokono ye modo Pietro's an entrepreneur. aga Petro Super successful. Based entrepreneur Nice. Do you work with him? alina TV emu eyakabijja akolereyo mu Bungereza in what I love. Landscaping, web design, the occasional makeover. Wait, you do makeovers? nakyala agamba alina emirimu mingi gyakola landscaping occasion nezi makeover kono okola makeover kono ye I don't know anything about makeup, and you never have time to show me. mukazi watu agamba ayagala mukola ka makeup Fill me in. It's at my school. jjukira yali alondeddwa ogenda eri mu ssomero erikola ebyemisono That's fantastic. era ng'agamba ye maama we tamufunira budde bumukola makeup yadde omujigiriza Go get him. ono aba abimanyi obikola oba osanga yeetaaga ogenda ng'anyiridde She's so talented. You know, she's shortlisted for the fashion program. agamba omwana wange oyo gwolaba seba alina ekitone ekyenjawulo Fashion school in the ndowooza kasooka akulageko biki byakola Barely managed to scrape together enough to pay for her first year. At one. ati munaye yalondeddwa mu ssomero erimu eyo mu palisi Two, I will take an extra job. taata n'agamba mazima gali tetulina kasente kamala kasobola kumuwerera nga ffe tusinzira eno Oh, I don't. omuto yajja Yes, you do. Wow. amulage ku biki byakola Oh, that's my favorite. nabagambye kuli kitawa one. movie bank video library ku kidde nabweru wetusinzira okuba nga twatuusako obusinema obw'omulembe You'll make it. I'll pay you. n'amugamba tofaayo Would. wejja kunkolerayo nange obwambalo obwakabi onaakola design n'obukola bulungi nnyo n'obutunga nja kuba nkusasula ndowooza ekyo si kirowoozo kibi jjukira kati akasente bambi tebayina And I'd like to go to the fashion. anti kasita bazaddewo bakkiriza Are you sure? Absolutely. okakasa of course Oh my god. This is literally so good. Best pie I've ever eaten, bar none. nga nsawo amaliriza nakyala yakwate It's a pity my boss. cu bwe bazannyemu ne roodi mu maka gaabwe bwe yeesaza akambalo Why don't I teach you how to make the pie? One for your boss, one for your family. Might help you get that promotion sooner. Would you? That would be great. yamugamba naye omanyi About Totally cheated. yakufunirayo akadde nkuyigiriza engeri gye bakolamu paayi I sneezed. It doesn't count. You cheated. seba akaseera kano banyumirwa Against one. Thank you for welcoming me to the neighborhood. anti munaye weebale kunyaniriza Show. nga neyibawo olwaleero In the morning about 10 to help with the pies. Sounds good. baabo What a surprise. To think we'd meet again after all these years. naye amazima gali nti kino kyewuunyisa okuddamu n'enkusiikana oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna yajja amuwa akafumito wabula mu kumuwa akafumito nakyala yakuba akafaananyi nga mutuufu agenda maaso n'okuba nga amukulukuta Okay. katonda wattu Good night, everyone. banaye musube bulungi buli omu See you tomorrow. weebale kujja ku kyaggulo tunaalabagana enkya baabo She's totally cool. naye amazima gali talina buzibu Not to mention she's like the best friend I never had. ekiro ekyo What? onaaba agenda yamuyita kiki Violet's got nothing on you. kyomanya Violet talina kyakusinga twadda ku neiba omupya amaka gejjukira gaali galinanire ddala gareeti era nga waliwo akadirisa alengera buli kyonna ekigenda amaaso eruda mu kisenge bano nettaala baali balireseeko n'atandikirawo omusabuukulula ono yawulira nga akatima katandise okubira ku kumukumu n'amusindika ebbali ku kitanda lengera n'alengera mazima ddala n'obugulu mazima bali kubikola yawulira obusungu yafuna ngano kumbe kabaka
yatandise okwejavuuna n'afuna n'akacupa ak'enjawulo ne basooka bamukulukuta baabo n'akyala yafuna empiso. Daisy, your boss is going to love the pie. Bosi agenda kwagala paayi eno. Bannange ekyadirira yamala n'afuna otulo wabula nga tebibadde byangu. Mukyala mubalagavu wabula alina akamwenyumwenyu yasuze n'ebifaananyi kyeyeekubye nga yakatuuka yamutunulirako butunulizi. Kati kumakya lodi akeera kuwuga ng'omanya abazungu ebana ebiseera ebisinga babeera n'ekidiba ekiwugirwamu oba giyite swimming pool. Yajja engeri gy'ali neyimba aba asobola okulingirizaako eri ku kikomera banaye nga n'okumulabako obulabi awulira nga muli ajjula obuswandi. Katonda watu yakayise she's obsessed with my husband. Ke kasinema ketuliko mugamba mutya abalina abaagalwa banaye buli wamulabako ne weyayira obweyiza otuzi muli amuwulira nga ali munda mu ye. Kazooba Jack, come on. Jack, nawe tosobola kusala busazi budde bwange kono nsobola You told me so. nga yenze gayigo oyina asinga. I brought in a ton of Ngenda sala ku budde bo naye nga naleeta emirimu miyitirivu omwaka ogwayita kono omwaka ogwayita obitegedde naye kati ebintu byakyuse. Wait, are you threatening to Bwekyomanya ngenda sala ku budde oba si kyo ngenda kugoba ku mulimu kati ontiisatiisa leeta ba clients gwe va mu ebyo. Musajja watu kalina kyalaba ali ludda waliwo yakonkona Ready to bake some pie? yagamba kimu Violet I have one more. weetegese okola paayi Office, hang out for a second. just mbadde nsigazaayo peegi emu yokka munnange. Yajja n'asooka amugulira Hey, I am. yali amugabe muyigirize engeri gye bakolamu paayi osanze n'atera omaliriza. It's your office, his and her desks. Katonda watu njagadde engeri gye bakolamu ofiisi yo olaba desiki kuno galeeti byonna ye yabikola. Kati yazza amaaso erudda waliwo engeri ya fayiro kuliko ebigambo ebigamba passwords n'amwenyereketa agenda okulengera ebbali ku kisenge waliwo ekifaananyi kya famire Viola, Garrett ne kawala kaba kayitibwa ka Alison. I'm not really a baker, so I'm just going to take notes and follow everything you tell me. Okimanyi munaye bino ngeri ya Shiri Baker. They brought everything except utensils. Genda kuba mpandiika mu ka notebook kange wano buli kyonjigiriza. Or I might have. Kono buli kirungo nakireese byonna bye twetaaga okutabula. One of my bad Pie. office. I'll just. Katonda watu nyina akasawo kange kamukendese mu ofiisi yo kono kankakuleetera yamugamba nedda kangende nkakime. Where did I put them? Katonda watu yajja erudda yatuukira mu fayiro ya password n'ajjayo essimu n'azikuba ekifaananyi ye neiba omupya n'akwata ensawo ye aya Go. In about an hour, you'll have. kati mu ssaawa emu okuva kati ogenda kuba weefunyira payi ya boosi wo Look, I'm. negye mugenda okusigaza gwe ne famire yo kono weebale Do you maybe want to? simanyi engeri yakwebazamu naye osobola okusigala netunywamu engeri ya kakaawa I'd love to. nga bwe twejjukanye emyaka 2 egyayita kono nandyagadde Ooh, this coffee's got a kick. naye mutuufu kano kakyayi kawomyo kamala It's from kono naffe tukaagala ebitenkanika the main called tukajja eri kaduuka mu koona afternoon. Just bayitawo ku best brew like sometimes I join them. omanyi galeeti Check it out. bw'aba agenza okuwumulamu mu afternoon Okay. gyatera okusiikana ba clients be kono gyakanoonyako Remember a guy naye nyina kye njagala okubuuza ojjukira kyali named Kurt? twali mu juniya ya yali kapiteeni wa kati Rosa? Yes, that's it. Bernardo Rosa kono yeye kennyini Jersey. ojjukira yali ayakira mu jaze ye Violent. sooka omuwulire yali ayaka oba yali tayaka The thought may have crossed my mind. zalina engeri gye yali ankubamu Day. namwekkanyanga kwegamba emirundi nga 10 olunaku naye ate abasajja nga bonzi baali tebannekkanya naye ate galeeti ye yakutunuuliranga n'emirundi egisoba mu 2 Come on. nakati simanyi lwaki yakikolanga Today's for kono leka naawe most likely to succeed. Should I continue? Oh wow. You remember all that? katonda ebyo byonna okyabijjukira I guess it counted for something.
And yes, De La Rosa was a hunk. amazima gali nti De La Rosa yali musajja wa tabu. Okay. Day in high school. Kalisooka ombulire ani omulala gwe wadeetingako mu high school. Amazima gali nti sirina. Garrett's the only man I've ever been with. Garrett ye musajja yekka gwe nali mbaddeko naye obulamu bwange bwonna kono sikukkiririzaamu. Nakati sikitegeera. Guys would climb Sooka weetunuulire ku bubalagavu bw'olina. 10 feet of you. Mazima abasajja bawalampanga bikomera jasiti okwekkaanya bwekkaanya. Naye ate nawunzika Like a loser. komekereza n'abaluuzaazi. I swear. Lwakuba kale ekirungi nafuna Pietro. Buttons on my blouse. Pop off. Katonda yampa ekitone eky'obulungi abasajja bandabako obulabi ne bagwa eddalu. This isn't bad Naye? to ask, but Nakino I don't understand. njagala kikubuuza. Garrett break up. Si kitegeera lwaki gwe ne Garrett mwayawukana. Yajja amaaso gyali n'asooka mukwata n'amutuga. Twandole twawukana singa tewajja n'oyonoona ebyaffe. Kumba abiteebereza. It was so long ago, who can remember? Agamba akaseera kabadde kawanvu emabega. When we really love. Kwegamba tosobola kujjukira byonna. Let's get the pie. Naddala ku muntu oyo ddala gwe wali osinga okwagala. Scissors, though, maybe from your office? Waliwo n'ekirala. Neerabidde makansi gye tugenda okusazisa. Nagirabyeko erudda mu ofiisi yo. Nakyayamugamba kange nengireete. Kumbe yali asize n'empiso. N'asooka ddira paayi eno. Found it! Ngizudde. Yagikuba empiso. Kati kyekiddako. Pie in the box for me? Kakati njagala oddire paayi n'ogintere mu bokisi. Saawa ya kugiteekako kaliboni. Njagala olabe ettagali neiba mpya. Naye nga yaliko girlfriend wa mwami wa Viola. Wow. There you have it. Thank you. Anytime. Nakyala ayitibwa Daisy. Neiba omupya ye Viola oba Violet. Nabagambye yakayise she's obsessed with my husband. Keka sinema mugamba mutya mwe n'abafumbo n'abalina mikwano gyammwe. Wali obaddekawo nga bbaawo waliwo amwegwanyiza. Kakati ono yali girlfriend we. Akaseera nga keetoolodde alina gye yaggukira. Mu kifo ekimu eno se waliyo makanika. Yibula makanika. Inalukolongo. Yajja yesolesa mpola mpola. Kuzira 755837. Nabaga businema buno osobola okubujja. Muba agents waffe okwetoola eggwanga. Kuzai Plaza Majestic. Kumbe emabegawe waliwo ne Spana. Violet Benson. What the hell are you doing here? Kiki okola wano? Lock his front gate, which. Waliwo omuntu omu yerabidde okuggala geeti. Smart. Tulaba nti kyo si kyamagezi. Want? Oyagala ki? I have a job for you. Nyina akalimoko. Not interested. Sikaagala sikeetaaga. Yeyibula nalukolongo. Okakasa gwe. Seems like you need one. Kirabika nga yeetaaga akalimo. Nze gwolaba ndi mu bintu bya construction. At least I won't go to jail for it. At least byo tebijja kuntwaza mu kkomera. Then you shouldn't have tried to run that scam on my ex-husband. Lodi yatwalibwako mu kkomera olw'ogezaako okubaako omuntu gw'afera. Get tired of spending. Ki ekyatuuka ku ex-husband wo? I need somebody with your. Olaba Oliver. Somebody smooth. Neetaaga omuntu alina obukugu bo. Ku mulundi guno kagenda kubeera kango. Hey, fooled my husband. Watya nga nkwatiddwa. Kono nga oli wasobola okusirwaza bba wange. Naye ku mulundi guno teweeraliikirira. Nakyala yakwata mu nsawo n'asooka agajjayo. You're still in the business, Oliver. You know you are. Nze kakasa okyali mu bizinesi Oliver. What's that for? Down payment. Zaaki zino. Just nkusasuddeko busasuzi. Lodi yazikwatirawo. Bino ebintu bya construction byanga tebiri mu majja. Ha. What do you want me to do? Kati oyagala nkole ki? Bwe batyo batta ekyama. Eyo ddiru eba ekutuse. Twateeka. Mom. Maama. Look at this. Nze ndaba byonkoze bibi. You ever heard the phrase Gwe towuliranga ku njogera egamba nti practice makes perfect. you?
Maama ky'omanya nkwagala okamala ate nnyo kamala For a makeover. lwaki tondeka ne ŋŋamba Violet n'ankola makeup. He probably sleeps in all that makeup. Maama engeri muto gye yamugamba nti tamuwabudde teyagala namuyigiriza ngeri yakolamu makeup. Ye omuto agamba Fashion show. ayagala kubeera ng'alabika bulungi ludda ku fashion show I know what's right for you. I do. ate nga nakyala yandyagadde omuyamba. This isn't working. I have to go to Violet's. Maama nze byonkola ndaba tebijja kukola kangende nsabe Bye. Violet ate wenvaayo ŋŋenda kuyitira ku library yamulekaawo. Mu kaseera kano yaleeta sketches yali amukubidde zonna ngera zitwala eki Won't be able to afford them, so I should get them now, right? How about this? I make you the dresses. yamugamba watya Give me. nga nze nkoze bu dresses gwe n'okola ka makeup. That's for the material. kuona ekyo ekirowoozo kisufu And I'll give you. naye kankusasuleko ku majja oba osanga zinakuyambako kufuna matiriyo. Probably your mom won't approve. ŋŋenda kukola makeup Just wabula singa wanted friends at school did it. bazadde baba bakkiriza n'ekyala ajja kujja erudda ku sho teweeraliikirira. I'll keep you updated. tujja kuwuliziganya munnange kawala ke yali boyfriend we An amazing stepmom. kakasa ngenda kubeera step mom ow'enjawulo. twadde erudda Distracted this morning. olabika nga ali distracted ku nkya ya leero. walidde ku kyenkya lwansonga nkuleeteddeyo kapaayi Before you leave, njagala okalya ebifo nga tonnagenda. kono njogeddeko ne Jack okimanyi nti basaze ku budde bwange ate nga batandise leero kuona eki best employee Jack Scott. Well, we lost ng'ate yeggwe so omukozi Jack gw'alina akyasinze. for a while. ky'omanya munaye wiiki eno bigenda kubeera bizibu gye tuli naye at least nyina paayi To you. You should be running that. sikikkiriza lodi kyakola mazima go wandibadde ne mu ofiisi eyo ziba teziribusa essimu yavuga. This is Daisy. ono Daisy Hey Daisy, my name is Russ Richmond. biitibwa Russ Richmond How are you doing? kola ne Fidelity Futures oli otya kono ndi fine. ani ono Someone from Fidelity Futures? waliwo ava mu Fidelity Futures We don't need anything. mugyeko mu bunnambiro awo bafere In Paris, so actually we do. Hang up. wegayiridde mugyeko. Look, I'm sorry. kale nsonyiwa munnange It's just mbogoddemu naye nyina nange ebizuuya ng'ensonyiwa ky'omanya nkwagala okukamala bafumbo wabula taata basaze ku budde bwe ku mulimo talyoke yajja ebbali n'ajjayo ekirabo kye essimu yaddamu neevuga. Look, I don't know how you got this number, but simanyi ngeri gye wafunye enamba eno. Russ Richmond with Fidelity Futures. piti wa Russ Richmond okuva mu Fidelity Futures. Mr. Richmond, I'm not interested. Are you looking to invest in a vacation? njagala okubaako byenkubira kono byonna byagala okuŋŋamba siri interested. Time for this? How about ekyewuunyisa alina nakyala for your child's education? watya Are you near your computer? ng'osevinza akasente ku by'emisomo by'omwana wo. Yes, hang on. kona ekyo nandikyagadde naye It is in flux, and people don't have the money that. ebiseera ebisinga ensi eno si nnyangu naye singa obanga osevinza akasente akasobola okuyamba ku mwana wo mu misomo kwegamba kiba kikolera ono yajja kwebuusa ti n'asooka anoonyereza Fidelity Futures The lodi ayitibwa Russ Richmond. Fidelity, and I can proudly say that eno ku Fidelity our investors fund kukakasa tuba tusobola okugezako okuyambako okusevinga akasente kosobola okubeerayo omwana wo wabula nakyala waali Okay. era bino byonna babikola bamulaba. absolutely. How about a preliminary meeting at our offices? watya nga tusinkanye erudda ku ofiisi yaffe olunaku olw'enkya Okay, but n'amukuba akaama meet with you privately first to discuss it and before getting my husband involved. Of course. anti tusobola okudisikasingamu mu ngeri y'ekyama bifo nga bange tannabiyingira mukono tewali buzibu Office at the. jangu enkya 10 minutes from here. oba oyagala adresi genda ku webusayiti yaffe Is it an office for this? linda kati tugenda sisinkanawa kono teweyaka tugenda sasula ekifo ogenda sasula ekifo just kulwa meeting kono gwe tofaayo nakyala yajja aba ali wano I have good news. yasinkana mukama we You're the senior. anti kino ngenda kiggamba naye gwe kyomanya wakuziddwa ku mulimo katonda atuba naye nkuyozaayoza Well, I have a surprise for you. naye gwolaba nyina ka surprise ko Who actually knows what they're doing? kano nze yakakoledde wabula nabaddeko n'obuyambi obw'enjawulo kalabika kasufu If they do, tusobola okukalira wano kono tewali buzibu. ayitibwa Claudia mbutuufu kawoomu nope. ofaayo singa onegattako nedda wedde naffe tuyina eyaffe
I made this one just for you. Justin agikoledde gwe nga yiyo weka. But to help it. Kusuubiza muwala wange Claudia. You know, Daisy, you've been such an asset to me. Kyekiseera oba osanga afune dayati. Stop working with you. Amazima gali nti okoledde kampuni ebirungi ebitenkanika. Nange kinsanyusa okuba nga akola naawe. Mukazi wattu mukozi. Wanakyala aba ali mu kulya. Buzibu kyate. Just need to use the restroom. Wosanga neetaaga ogendako mu kiyigo. Yaza balance. You don't think so? We're so sorry. Banaye mutusonyiwe. Go get a melon for breakfast. Serves me right. Okay. 911. Honestly, I just need. Ndowooza kampite ambulance. I'm at Best Brew on Main. Banaye ndi waneno ku Best Brew. 15 minutes. No. Dakiika 15. We are going to the emergency room. Just take me. Nze ngenda kukwata ekkubo nkwetwalira erudda mu emergency. We are going to the ER. Tugende tusooke tufune obuyambi munnange. Yamwetika ye mukama wayitibwa Claudia. Amukolera emirimu egy'enjawulo. Era mukazi wattu yali akuziddwa ku mulimu. Violet! Twadde ebbali yakomawo na busungu Violet. What the hell did you put in that pie? Kiki watadde mu paayi ya Nakyala? Your pie. Whoa. Paayi ya Claudia wagitadde mu kikono kakkana. Didn't you guys eat the other one? Mwe temwalidde ery'endala? Yeah. Twagiridde. Waliwo n'omu ku mwe yalwadde? Is it possible that Claudia was allergic to one of the ingredients? Kyogamba Claudia oyo tayinza kubanga alimu engeri ya allergy oba ekintu kyonna? I'm an idiot. Of course. Butuufu ndabika ne musiru munnange. Forget I was ever here. I'm so sorry. Weerabire nti mbaddeko na wano wabula nsonyiwa. Mukazi wattu yakirowoozaamu Nakyala ayinza okuba afunyemu engeri ya allergy. Yakwata ekkubo ne yeeyongerayo. Naye nga ffe bwe twalabye ono yakubye empiso mu paayi. Yamugamba si yenza omuntu omutuufu gw'olina okwetondera. Okyetonda nno. Twadde bali mu Fidelity Futures. Nakyala yajja. Oteekedde okuba nga yeggwe Daisy. Kono ogamba otya Mr. Richman. Peter Lash. Abasigadde baliwa? They're on a team. Bali ku lanchi. Kono balina ekizimbe kye bagenza okukolako eyo mu Napa Valley. Hey, I've already been through Marine Corps. Lwaki tewabagasa? Kono waliwo ensonga nga bbiri. Someone's got to keep the fires burning. Omuntu omu alina okusigala wano nga yekkanya ekifo. Did you get a chance to look at our website? I did. Wafunye omukisa okwekanya ku webusayiti yaffe? Kono butereevu. Drive for excellence here. Ffe boolaba ekigendererwa kyaffe kwekakasa nga tubayambako ebirooto byammwe okusigala nga bigenda maaso. Exclusive fashion design school in Paris. Amazima gali nti muwala wange yaweereddwa omukisa ogenda ku ssomero erimu erikola ebyemisono. Determined to provide. Yeeyo mu Paris wabula amazima gali tetulina majja. Already extremely impressed with you. Tofaayo nze ndi wamu naawe. Era nga yenza omu ku abo basobola ogezaako okuleeta ekirooto ky'okutuukirira. Lodi kye yamugamba. How much were you thinking to invest? We've saved Sente nga mmeka z'oyagala okuseevinga? away for emergencies, which Tuseevinga munnange Husband is on board. emitwalo 7 n'ekitundu. we both really want this for Allison. Amazima gali nti ffe embiriri twagala ekisinga eri Alison. Yafuna business card ya Lodi. So, Kono of course era gyafuna ekisinga. Naye nga ffe tukimanyi kano Kanakyala ke kamuteze. Kati twadde ebbali ku ka Best Brew. Hey Terrence, can I just get a house coffee, medium? Osobola okumpayo engeri ya kakaawa. Lodi agenda okuzza amaaso nga Violet sewe ali mu nfo. End of it. I gotta say, Daisy yayogedde kafo kano. Writing your memoir? Nenga muwayi lwaki siikirawo just rethink. nekekanya biki bye kakola. And boyfriend? Daisy and I can't wait to meet him. In fact, you should bring him here. I'm usually here about this time. Ati ze ne Daisy So, happy goal setting. tetusobola kulinda kyakusinkana boyfriend w'omunange. Oli yali boyfriend w'ono Nakyala mu biseera ebikadde emyaka 2 emabega. Wawula musajja wattu yafuna omukyala ayitibwa Daisy. Ono ye Violet. Naye buli we kamulaba kalina engeri gye kamutunuulira. Nga omanyi wooneegomba omuntu era n'akubeeramu. Buli w'omulaba owulira essanyu muli munda mu ggwe. Lwamuleetera kakyayi ke. Musajja wattu atera okujja mu kafo kano ng'anoonya ba clients ku mulimu gy'akola. Actually, do you mind if I join you for a minute? Ofaayo singa nkwegattako munayo akadakiika. Like. No, tewali buzibu munnange. To be honest, Budde bwonna bw'oyetaaga wendi. I cut you alone for a moment. Amazima gali nti kirungi okubanga nkusanze weka ku mulundi guno. Long.
long time. Nyina ekintu kye nali njagala okugamba akaseera akawanvu emabega. Kintu kyekyo. Mbuulira. I'm sorry. Ngera kusaba onsonyiwe. With you after I promise it's Nsonyiwa olw'okwawukana naawe olwataali nsonga yonna munaye nkusaba nsonyiwa. Yes, akaseera kano konna emyaka 2 gye maze nga sikula mbadde nkunoonya nga neetaaga okugamba ekigambo nti nsonyiwa. Kono nzijukira ku lunaku olwo nali nkukutte mu ngalo. Era nga tuli basanyufu nga bulijjo. Wabula mu kaseera ako Daisy yayitawo. Yali akutte ebitabo. Nakulaba ng'otunudde erudda maaso ge. Kwegamba ne kikunyumira engeri Kasimayiro gye yakakuwa. Kyakunyumira okukamala nga nze nninga ataliiwo. Mazima gali nti wagwa mu mukwano ku lunaku olwo. Naye kitegeera. Sisobola kugamba engeri gye nkiwiramu okuba ng'oyogedde ekigambo ekyo. Wabula webale. Wabanga okitegedde munange. Amazima kirungi okuba nga nsobodde okulaba. Kirungi okulabako munange. Yakasigazaawo. Kasigala ludda. Ono ebirowoozo n'omutima gwe bikyali eri Lodi. No! Nedda. I said be at Best Brew tomorrow at 3 p.m. Nagambye beera ku Best Brew olunaku olunja ku ssaawa 9 ez'ekawungeezi. Well, now you're meeting at Best Brew. Well, you're closed. Naye ate nadde mugambye ansinkane mu afternoon. I don't get out of bed for less than... Nze gwolaba sisuukuka. Kola kalimo nga siweza $15 eza dola olunaku. Tuwadde ebbali waliwo eyakonkona. Gina, hi. Gina, banayo oli otya? Planning to... Omanyi badde mpulaninga kujja mu ddwaliro olwaleero. Yeah. Kono okakasa kono yeye mama wali atya. Pie almost killed me. Kyonna kye watadde mu payi gyo kata kimutte. Kono nsonyiwa kono teweetonda. You've wanted my mom Wayagala dde omulimu gwa mangu kuva ku lunaku lw'olusooka n'otasobola kugufuna. taking over for her. Kimanye nze muddidde bigere. You're fired. Nkugobye. Kwata ne bipaayi byo. Your things from the office. Oba tofuddeyo ojja mu ofiisi olunaku lw'enkya n'okuŋŋaanya obuntu bo. Don't ever contact me. Nekyatoddanga mukubira mange. Owulidde? Mukazi watu bamugobye ku mulimu. Twavaayo ne tudda ku Kalismaati. Yajja ne earphone. Kumbe. Can you hear me? Ompulira. Quickly. Butereevu. Make this happen. Kakasa nti kino kikwasaganya. Hear everything you both. Nekyala jjukira nti nsobola okuwulira buli kyonna ky'oyogera. Nakyala yamutaddewo. TNC. Am I late? No, not... Nkeere yekono nedda. Sometimes my husband likes to... Ebiseera ebisinga bbaawa ng'atera okujja mu kifo kino. Haven't told him about you yet. Ate nga mbadde sinnamuwulira ku ggwe. You insane? Get started. Or we could get things moving right away. Bw'osanga tutandikirewo ku nsonga kono nkuleetedde kakaawa. I'm so sorry about the change in venue. Onansonyiwa ku ky'okukyusa ekifo. So, Kono tewali buzibu. you've Yamuleeta eno gye banywera kakaawa. in 2 years? Naye nga bba wannakyala atera okujja mu kifo kino. Sometimes in only 6 months. Just doesn't seem possible. Yamugamba kati tugenda kukola tutya ensonga eno. Watching Kono ebiseera ebisinga tukubisaamu ssente mu myezi 6 gyokka. Kono kisoboka kitya? Mr. Richmond, please. Kono yeffe ebyo ebigendererwa yaffe yebimu ku bintu bye tukola. Kono Mr. Richmond. you can understand my fearing doing something like this. Osobola okugezaako otegeera embeera yange mu mbeera gye ndi mu kaseera kano. Musajja atu yawulira ennaku. At Fidelity Futures, we pride ourselves Omanyi ku Fidelity Futures ebiseera ebisinga waayo wadde kino evamu ebyo ebintu bya PR. on making sure that when we set goals, we achieve. Omanyi ffe tukola ensonga ne tukakasa nti omuntu atuukiriza ebirooto bye. Naye nga bino byonna nakyala yabipanga. Allison. Kati abali ludda waliwo eyakonkona Alisoni. I'll be quick. Tomorrow's the fashion. Just ngenda kwanguwa omanyi olunaku olw'enkya. Show egenda okubeerawo just kimbadde njagala okugamba. Kale naakulaba enkya. Oliver. Why Oliver? Finish the job. Maliriza omulimu naawe. Nakyala teyagenda yasigala bali mu ddirisa. Are you ready to move forward? Weetegese okumovinga forward. Tutambule munange kono ye. I am. Wrap it up. I'll handle it from here. You've made the right decision. Thank you. Okoze. I can
be scary. okusalawo okutuufu kati ziba teziri busa. Excuse me, am I munsonyiwemuko interrupting something here? nyina kyenkyankalanyiza wano. I was just talking with. Just mbadde njogera muko. Hawkins. Mr. Hawkins. Russ Richmond. Pitwa Lash Richmond. Wa Fidelity Futures. Mukazi watu yawulira nga aswadde. Care to join us? Ufayo singo twegattako ono tewali buzibu. Nsonga ki? Kano kanyumirwa. Fill me in. What's going on? Mukwano soko mulidala kyekigenda maaso. Ono ayitibwa Lash Financial Advisor. I thought it would be smart. Just twogeramu ku nsonga za Alison ez'okusoma. Wasn't I told about this meeting in advance? Ensonga lwaki tewamulidde ku meeting eno nate? But now that you're here, we can discuss it together. Mati yadde tennabaawo naye ke waliwo kati tugenda gidiscussingako nga tuli wamu. Doing this Ekitegeeza singa sizze. Hear it. Wandibadde ogikola mu nkukutu galeeti. Tetukyalina budde. It is our money. Yamugamba mazima nga tetulina ssente. Kunera kikwatagana ku ssente. Get done. Wandibadde oninda. Kono singa tukulinda tewali kisobola kugenda mu maaso. Mwekwasaganye mbawulira. together for the benefit of Alice. Excuse me. Zengame ensonga eno esobola okwasaganya Alisoni n'akwasaganya emisomo gyo. Kono tusonyiwemu. Tulekeemu naawe. Bino biri wakati wange ne mukyala wange. We won't be needing your services. Osanga seetagana services zammwe. The hell you will. Wama nja kukubira edda. Okay, get out of there. Wama kati awo kiwedde vaayo. It was a pleasure meeting you. Adimala ekibadde kya kitiibwa okusisinkana. I look forward to hearing from you, Daisy. Nja kulaba engeri gye nkutuuliziganya munaye Daisy. Muno yeewuunya mukyala we. Uno sewo kaabaze kakoze. What is happening to us? Naye mazima ddala ki ekyatutuukako. I'm willing to risk everything. Nze gw'olaba ndi wiringi okulisikinga buli kimu eri muwala waffe. You're not. Ate kakasanga gwe tosobola. Kyekyo ekyatutuukako. Twavaayo ne tudda ebbali. Yakayise she's obsessed with my husband. Omuntu nga yeesibye ku bbaawo. Waliwo yajja mu kiro ku motoka gye yali epaakinze n'asooka agisala oluseke. Teyali mulala okugjako nakyala ayitibwa Violet neighbor. Amazima gali nti yeegwanyiza bawa munne. Yaliko boyfriend we mu biseera biri ebikadde. Yajja n'akomawo eka. Wabula alina gwe yeekanga. Hawkins' house? Bigenze bitya amaka ga Hawkins? Driveway? What the hell are you doing here? Well, Nandibadde nkwegattako kono okola ki wano? turns out you got a cool $1 million from your divorce. Kirabikanga eyafuna amagye agawererako ddala okusinziira ku kwawukana okwasembayo. Well, Mulundi ogunaddako nabo mpaaka limu neetaaga ssente eziwera. I need you to do any more jobs. Naye omanyi Oliver, siina kyekwetaaza. Well, Sikyakwetaaga kukolera mulimu gwonna. I mean, you wouldn't Kona awo obeerera omukyamu. find out about what you've been up to now, would you? Kakasa toyagala muntu yenna kumanya ku nsonga eno. Topakuka. High school boy. Let me guess. Plan is you get Daisy to invest and she loses. Ekitegeezo kyayagala kagaaye ke wabeeranga nako mu high school. Then you swoop in. Am I right? Oyagala bakwateko baawukana ne Daisy gwe ssebo oyingirewo. For $100K. You must be. Njagala ssente. Okay. Ssente meka? 10,000. 2 days. Wangi? Nice Kuwadde ennaku 2. neighbors. I'm gonna find. Wasikyo baneibawo bajja kuzuula kaki kobalala. Oyagala kuyingirira ssebo maka ga muno bali baawukane g'ogyesoge. Ku lw'okuba mugayi yamwagalako emyaka 2 egyayita emabega. You won't live that long. Tojja kuwangala kumala nnaku ezo zompadde nze nkubulira. Tugera maaso nakana ak'enjawulo yakayise she's obsessed with my husband. Ziba teziri busa. Hi. Oli otya? Ready for the new you? Weetegekedde engeri gy'ogenda okufaananamu empya. Gosh, is that Pietro? Simanyi nnyo nti ekuluma. Yes. Katonda atu ono ye Pietro. Truth. Ye. Is he really this handsome in person? Ebyadala afaanana bw'ati mu buntu. If you can believe it. N'okusingako awo. Is there any chance he'll be at Waliwo omukisa gwonna okubeera ku ekiro ky'olwaleero. New York on business. but you'll Ono eky'omukisa omwe mu kaseera kano ali mu New York. Alina bizinesi z'akwasaganya. Comfy? Naye nze sigenda gumiisinga. I don't know about this. There's not much to work with. Oh, come on. All I'm going to do is bring out your natural beauty. Nakyala yajja amutandikeko agamba agenda kumuteekako kye twandiyise nakyo beauty. Twakwateko ne tudda owa neighbor Gareti ne mukyala we.
balina ebizibu byabwe bambi. Taata mulimu gwagwotanyemu kyokka ne maama unansonyiwa ku kyabadde weggulo. Munayinza ennyina okwetonda kyabadde kikyamu. But at first, nandibadde nsooka kugambako gwe anti tofaayo. Omukwano gubeerawo mu kwagalana nakuwuliziganya nakukanya. Amazima nange nafiiridde omulimu ogwange olunaku lweggulo. daughter, she accused me of... Gina muwala wa Claudia I know. yanenyezaamu nze ku kya maama w'okulwala. Wait, I was trying to find out. Yaŋŋambye n'okungamba nti nali njagala kumutta. See? This is why I can't say anything. You get upset so fast. Ndowooza kati olaba bino bye bituukawo gy'okomogezaako okwenyiiza mu bwangu. I didn't invest. And now you're out of a job? Gwe n'osalawo investinga essente zaffe mu bintu nga sibimanyiiko. And make it about me. Sinnabadde sinazi investinga naawe. I didn't say anything. Well, how about this mood, all right? We can't send Allison anywhere. She'll be lucky to get into community college at this point. Musajja atwagamba y'ensonga lwaki tebalina kusindika Alison mu kifo kyonna. To find a new job. I'm not going to let Allison down. Nze ngenda genda nzuula omulimu omupya. Sigenda kuyiwayo Alison. Sigenda mulemesa kutuukiriza kirooto kye. Tuwadde eri nakyala katabangula byonna. A boyfriend at school? Sooka omulire. Oyinayo boyfriend ku ssomero eyo? Into guys? Nze gw'olaba abasajja asibeesembereza kiri awo. Not yet. Bazadde bo bakimanyi? A little Tebannaba. to tell them. Look, Kyali muwala ayagala okumaliriza emisomo gyange. you don't have to worry. Saagala kwefasa bintu by'abasajja. Kuba ne wensigala nga ndi nzeka nga nkyali mbeerera tekinnuma. Okay. Can I ask you a question? Naye nkubuzayo ekibuuzo. Why did you get a divorce? Lwaki wayawukana ne baawo? Didn't your husband love you? Baawo gwe wali olina alitakwagala. No. What he Nedda. to throw my past back in my face. Anyway, Yakwata ekkubo n'ayuza was mwagala w'obulamu wange ebiseera ebikadde mu feesi yange. okay. Kye kyatwawula. Yayuza akafaananyi k'omwagalwa we ebiseera ebikadde You ready to see? mu maaso ge. Yes. Bw'amukolako yamubuuza wanyagadde okulaba engeri gy'ofaananyimu. Oh my God, that's me? Katonda watoyo yenze. Wipe it off. Tekisoboka oba mbisiimuleko nedda. Thank you. Mbyagadde naawe leka webale. Ne kajja kamu akafumito. I'll see you at the show, and I'll get started on your dresses right away. Great. Kansubire nti ngenda kulaba erudda ku show. Then we tunaavaayo nja kwasaganya kadulesi nate. Okay. Nze gwe tomanyi tajeti yange nze nmanyi ngenda kuba na maama. Kakwate kuboneka vaayo. Wabula maama yali mu ddirisa ng'alaba buli kimu ekigenda maaso. Neeyi wunajja. Ayina engeri gye yeesamba gema gye yeesalamu buli obukunukira. Agamba ati ashamira kansha. Oh, hi. I was just coming to get you. Are you ready to go to Allison? Katonda atumbadde nzija kukima. Was she at your house this morning for a makeover? Yabaddeko makaago ku makyagala era okumukola make-up kono nedda. I saw her leaving your house. Nyabo namulabye ng'ava mu nnyumba y'oku makyagala ero. Did have a whole new look. I told her she needs Ate n'avaayo ng'alabika mu ngeri endala. assistant. Look, Ye yalemeddeko. obvious that you dress better than me and your hair. Kimanyi nti osobola okwambala obulungi n'okunukira n'okusinga nze. Next time, call me. Wabula mu bifo nga tonnakola kintu kyonna ku muwala wange. Yes. Osookanga kunkubira. Kono neetonda ku ensonga eyo. Fashion show. Save me a seat. I have to visit my boss, Claudia. Agamba ku kya fashion show. Ngenda kusaba onkumira ekifo. Naye ngenda kusooka kyalire ku bosi wange. Anyways, Mu ddwaliro gy'ali. that I'll do anything to make it up to her. I'll see you at the fashion show. Okay. Mukazi wattu ayagala kusooka genda kulaba bosi we. Mbeera ki gy'alimu? Yagudde munnabe. Kati ali mu ddwaliro. Naye nga bamugobye. Laba nakyala engeri gy'ayambadde. Kakazi kabalagavu. Naye omusajja amye. Bwe keegomba yali yawasa dda. Kati kasazeewo kayingire makaagi. Kakola kyonna ekisoboka okuba nga katabangula. Kadduka 10. Nze nsiba empina nnyirira nsana nkina n'emyaka 2.
Yadde bali nga nakyala amaze okusimbula. Muto yagenze ku ssomero najja ku kompyuta n'asooka checkinga savings na buli kimu kyonna ekikwatagana ne Alison Hawkins. Najja bali ku kompyuta na kwata sente ziri kwa akawunti ya nakyala nazitransferinga ku Fidelity Futures. Katonda watu. Come on, people move! Bino byonna bikola nyumirwa. Mukazi watu akwasaganya budde ayagala genda kulaba akukama we. Nenga omanyika jamu yajirinya akalira toka kanate yakyamuka. Avuga kanisani kalinga buno bupirasi. Mom, where are you? Aziwate ziri wiso muto ya mukwira. Mama oliwa. Hotel. I'll get you. Ndiwa nize breakdown kushika motoke enkyankalanyeko. Ati ndi mabega ku back stage. Ngenda kubera mu dakika 15. Aziwate ziri wisa agenda okulengera. I just want to warn you that your dad and I are in the audience. Just madenze kulabula ati nze ne taata wo tuli mabega wali eri ku butebe. Okay. Naye tuweralikira munaye weetuli. Zipetuze. I'll get to you as soon as I can. Ati munaye Alison ngenda kujja mbwangu nga bwe kisoboka. I've got to get my models out of the runway. Bye. Ati munaye bampishe nze nzira ku stage. Mukazi watu motoka emukyankalanyeko. Naye nga twalengedde waliwo yagisaze pipe. Ekyadirira. Yamala n'akoma weka. Wabula ngeno tuka yawulira bukule. Munchu, that was gorgeous. And, like I told your dad, you totally crushed it. Not. Iranga we nagamba ekitaawo ekintu wakikubye. Fashion designer on the planet. Dad. Okimanyi Alison Hawkins Mom, how long have you been? ye fashion designer akyasinze ku nsi eno. Maam, Just come on. uwedda woli. I bet you did. So, Yajja mukambwe. 7 Motoka eryoke. years later, yeah, it's fine. Banjeko 7:5. Honey, I'm so sorry I didn't make it to your show. Please. Anti munayo nasonyiwa mwana wange butasobola kutuukiriza kujja ku shoyo. You could have been there if you Naye ate wandirinyeka uba. Really want to. Nanke nyina wadde njagala ntuuke. Dad was there. Violet was there. Naye tewaze. Taata yabaddeyo ne Viola. Maybe she should be your mother instead. What? Osanga yandibadde abeerera ddala maama wo. She also gave you a makeover. And on top of it, you lied to me about it. Olaba yakuwadde ne ka make-up. Wannimbye n'okunimba ku nsonga eyo. Osanga kangende. Genda. I'll see you out. Violet knows where the Ngenda kulabira eweeru wama. Kugambye fuluma amaka gange. Nakyala yatabuka. Omugabe lwaki tafukira ddala nnyoko. Waliwo ekiraawe ekituuka n'okangula ku ddoboozi. I didn't mean to lie to you, Mom. Nabadde sikitegeeza kyakulimba maama. Lwaki wakikoze? Ono yagamba kiwunye omugezi ava wano. Yeefula no innocent naye ng'ebisinga byonna biri mabega we. Yabipanga. Yayagala kweddiza maka. Violet. Yamuyita Violet. Banaye kanyirira. Okay. Nakyala yajja. Everything's okay. Yeah, it will be. Mazima n'asooka akawa akafumito ng'alaba. You and we'll do it again soon. Tujja kuddamu naye tulabagane. Unansonyiwa ku byonna ebituuseewo mu nju. Yamanya. Lodi agenda okudda bw'ati. Yamutunuulira musajja we. What's wrong now? Buzibu kyate. Did you even ask? Buzibu ki? Or was it more important? Mazima nga tombuuzizza oba ndinoke. Your girlfriend. Oh, no. Nogera n'owakafumito nakyala. Neighbor. Yali girlfriend wo. That's all. Ze tokampadde nako nga nakatuuka. I'm glad you could be there for her emotionally. Nakyala yekyanga n'akwate kuba muviire.
Mukiro mukazi watu yaja natandika oteekateeka ebintu bye. Oh my God. Kamesegi kajja yagamba kimu Katonda watu. Kikyate. Muli yawulira nga atidde. Kwe kuwa omwami. $75,000 to Emitwalo 75 gyateereddwa gyasindikiddwa ku Fidelity Futures. Transfer that money. Well, who did? Sinakikolako kati ani yakikoze. Well, these things just don't happen out of nowhere. I swear to Onono bino byonna bigenda maaso wabula yekkaanya buli kimu. You not to. No! This must be some kind of terrible mistake. I'm gonna call. Kunagamba sina kye nakoze eneteekeddwa okuba nga nsobi. Mazima akasente kokka ke tubadde tusigazza ate nako kagenze. You have reached a number that has been disconnected or is no. Ono yagezaako okukubira load ayitibwa Rush. Go. Wayibula Nalukolo ng'olowooza enamba kweri. Coffee shop, that was the second time that you met with him? What else haven't you been telling me? Were you sleeping with him as well? Kyogamba eri ka coffee shop sigwe muliri gwasooka osisinkana Lord. I believe anything you say at this point. Because I'm your wife. Look, you were set up. Batandika okuyomba. But I didn't sign anything. I didn't give him any account numbers. How could he? Agamba sina kye nasayininze. These people. Sina account namba yonna gye nasindiseeko sente. Kara, living the high life on Kati kyogamba zeesindise zokka. her daughter's college fund. Mazima ne sente z'omwana waffe ezibadde zigenda okukwata ezibadde zigenda omutwala ku college kali nazo zirugenze. Amaka gaba gatandise okukyankalana. Naye ebiseera ebisinga amaka okyankalana wabeerawo aba ali emabega waakyo. Ebiseera ebisinga mwegendereze buli wolaba amaka go nga gatandise okuyuuga. Boy ddako ebbali osooke weekanye n'obwegendereza wabaawo embwa eri emabega waakyo. What do you want? My place, 2 hours. I'll have your money. Don't be late. Kati mu kiro ekyo Violet yakubira Ibula Nalukolongo n'amugamba njagala onsisinkane ewaka. Amagi ago ng'ayina ate saagala okkerewe. Yajja n'asooka ategeka. Omuntu nga yeeyimiridde obanga yeeweze ebiseera ebisinga atuukiriza ensonga ye. Agamba ati addinizi lofuti yawe nansana ku kidde kabumbi kyekiriwo kabulaza. I heard you guys arguing last night. Anti munali nabawulidde nga muyomba olunaku olw'ekiro We need to talk. oba ekiro ekyayise. Right? Aze n'obutunda aze n'obwokunywa waliwo ne kaamaakinze. The makeover without my permission. You're not her mother. Sonyiwa ku ky'okumukola make-up anti sigwe nnyina. Share this often, but I can't have children of my own. Onansonyiwa sandyagadde kukola kintu ekyo naye nze munali nalemererwa okuzaala. Other people's kids. Y'ensonga lwaki Forgive me. ebiseera ebisinga mbeera n'abaana b'abantu abalala nsonyiwa. Nakyala teyawuliramu ennaku. Sebo Violet omwana yabula. Newankubadde ekigambo akigaba omwana mye. So, Yamuwaako okunywa wabula ak'okunywa kano kalambe era twalabye alina byateekamu. $5,000. No. Okimanyi nti omufere yanzibye $7.5 egya dola. Kyokka nga gye mbadde nsevingidde. Really, it is. Alison wekweyongerayo misomo gye. Ono amanyi buli kimu. Yabba n'akawuntisi zaabwe. Where I will kill him with my bare hands. Amazima gati singa nziramu n'ensinkana ku ggaali gakasa ngenda kumwetira n'emikono gyange. Nakyalagamba n'amalala bakugaayo oyo aba agenda kumwetira n'emikono gye. Mukazi wattu agenda okugira nga teyeewulira bulungi yatandikirawo ttagala. Waayo lyoke ekyaddirira Nakyala yapapiriza kano n'akayiwa n'afulashinga. N'addira akalamu n'atabula. Ku nsi ya Katonda abantu abamu balina erusaasa kugamba olukisakisa.
kano baali wano yasiŋŋanawo kapapula ndi mu ba Hawkins gula olugi era mukasa kano yalugula. Don't play games, Violet. I'm not in the mood. Saagala ozanye buzanyo bu Violet shiri mu mudu. I've got your money on the table. Come on in and count it. Why? Akasente ko kainene okumeza jangu kabale. Bring it out here. Sikukiririza mu kaleete eno. Leka nawe tulaba nti mukoza bintu. Kumbe. Come get your money and go. Nakyala ali akuta akaso ku mabbali. Suit yourself. Leka nawe jangu yambe. Mukoza bintu. Kyokka nakyala ali ku ttaka yeetegeka wabula maagenda Daisy yajja n'asembera yamuva manju soka musoga yamufumita ayambadde ne gloves. She's obsessed with my husband keka sinema. Ng'amaliriza nakyala yazirise ali wansi yamuteekamu akambe ne bino n'akyankalanya n'ayiwaayiwa abaafuluma oluggi lw'eggula kumbe omuto akomyewo maama. Let me home because I wasn't feeling well. Mama agenda okuzza amaaso alina lodi gwe yasiŋŋana ku ttaka nga kasayi ke kavaayo. Yatandika okumuyita kumbe kano kabadde kakyalimu mu nju kagulawo giravuzi ne kazijjamu. Ayagala maka gano nabagabe tuli wa profesa wano ku Kidde Nabweru mu kibanda n'atambula mukungujjo ekyadirira poliisi yajja. Miss Hawkins, let's go. Miss Hawkins. I told you I don't know how the knife got in my hand, but I do know that I didn't kill him. Blamed. He already wiped out all your accounts. I may have told him that I had some more money squirreled away. Nyinza okuba namugamba kukikwatagana ssente. Didn't tell him how much. Naafuna engeri lyanzinzibako wabula sinnamuttako. Greedy. He probably came back to get as much as he could. The problem is I don't remember him being here. I was sitting there. Mukazi wattu agamba obuzibu bwe buva tamajjukira na ngeri ki gye yazzeemu wano. Kati yalengera neibono ekitegeeza gwe. You drugged my coffee. Watadde ebyokunywa ebitamiiza mu kacaayi kange. We couldn't finish the conversation. The last thing you said to me was, twabadde tunyumya naye ekintu kye wasembyeyo okuŋŋamba. Kill him with my bare hands. Nti singa osinkanaga yeyabbye ssente zo ogenda kumutta n'emikono gyo. I heard Allison screaming and I called the police. Kye naazyamu okuwulira Alison yabadde akuba omulanga ng'aleekaana. Nange nenkubira poliisi. Ono omukazi ateekeddwa okuba nga alina kyamanyi. Kono maama kakkana. Before in my life. Wamu yafudde olina ky'omumanyiko kono simulangako mu bulamu bwange. You're under arrest. Nyawo kati oli mukwata. Lindamu katono. Baby, I didn't kill him. Oyo omukazi alimba. I swear, I know. Amazima gati sinattako ku roodi. Oyo omukazi ateekeddwa okuba nga yamanyi buli kimu. Sinattako ku musajja oyo nze bannange. Ask them for any sleeping agents, but in the meantime you should hire yourself a lawyer immediately. Basalawo buno obwokunywa abutwale bagende babwekebejje. Wabula nga twalabye nga nakyala abukyusa. Yamuga mulundi oguddako. Kakasa nti ofuna lawyer asobola kwasaganya ensonga eno kuba buli kimu kye tugezaako okwekkanya kirooperawo mukyalawo ti ye mutemu. Kuno aba aleeta akajanja yamugamba waayi manyawo okoma. Ekiro Homemade meal might ease the pain a little. Yeah, they anti naye kano kensobola ogezaako bakolera. What Daisy said.
I don't think you should come over here anymore. Look, ate okusinziira ku byatuse ku Daisy muna ekirowooza nti weetaaga okuddamu okujja wano nate. to hurt Daisy. Please let me do this for you and Allison. Ali at least munaye nzikiriza. At least kano mukakkirize gwe ne Alison. Omuto yatunira kitaawe. Mukazi gayagadde otwala amakaago. Buno simanya bu XX simanya bwagira butya. Ngayina. Mwegendereze. Kyobagamba akaddanyuma kassa. Waliwo abasajja abamu abaagala okudda akaddanyuma. Naliko ne kagundi kanzeemu kakubire. Nonye namba ya gundi. Nyabo. Over money, but you know I wouldn't do that. Bajja erudda mukomera mukazi wattu baamusiba. Honey? Agamba kakasa okimanyisa akikola. Siwe kiri mwami wange. Of course. Ate of course ate wakikola. This evidence is piling up. Lwakuwa obuziwe buva. Did meet the Obujulizi n'obukakafu bwonna busonga mu gwe. over. There was Gayiwa mu miitinga. Siri ne zigenda ku akaunti ye. Naye ate saamuta. Naye ate akaso. literally in your hand. Akaso kasangibwa mu mukono gwo. Drugs in your coffee cup. Nekya tebayinaka draga konna ke basanga mu kacyayi. Kyokka omusaayi gwa lodi bagusanga mu ngalo zo. Mukazi wattu agamba tajjukira ngeri kyatuukawo. Yamanya toba osanga bayo kati amubuusabuusa. Anti essaawa z'okukyayira munaye ziweddeyo. Okay, I'll borrow money from my brother. I'll sell the house. Ngenda kakasa munaye nti tukola kyonna ekisoboka. Newe kunaakutunda nnyumba jagitunda tulabe nga tukujja mukomera. I love you. Kyomanya nkwagala okamala mukyala wange. N'omuto yamugumya. Please don't lose hope. Ngenda kusaamu naye maama togwamu ssuubi. Kasa akeetooloola. Bangi abajja mu bulamu bwaffe nga bazze kutuzikiriza. Nga bazze kusaanyawo byonna bye tulina. Nga bazze tumalamu maanyi. Nga bazze kutulaba nga tukaaba. Nga bazze kutulaba nga tugwamu essuubi. I didn't notice anything, no. Era essanyu lyabwe bwe kubeera nga tubonaabona. Yajja n'atandika okubuuza buli omu. Ku lunaku olwo olina kye walabako ekyenjawulo? Nedda. Not at all. I want to help. Ono naakyajjeeka. I'll help as long as it. Wabafumbira. Could be years. Wabalabirira. Job just to cover the mortgage. Let's eat. You'll feel better. Balayo tusooke tulye. So, Mujja kuwulira bulungi oba osanga. about what you're going to do for college? Community college, part-time job, maybe an internship at a local fashion house. Mukazi wattu agamba kati agenda ku community college. Do not give up on Biri yabivuddeko ebyekirooto. talent. Naye ate okusinziira ku kitone ky'olina. I'm still waiting on those dresses. Tekyetaaga kufa bwe kityo toge. It's happening. Don't worry. Wakyaliwo akakisa okuba nga ogenda eri ku ssomero ennyini lye baakuyita. I have to go. Abaayi banaye nyina okgenda. Work. Nyina ogenda okukola munnange. Yajja n'akakwatako. Wabula kati lino ly'essanyu lyako. Yali asobola okulemesa taliiwo ali mu kkomera. Gamba ati atukunda Mariam. Dad said. Papa. Great meal. Nyanzi. Totally my pleasure. Shamira Kansha abatumiddeko bannaye nti mwebale. If happened here, my Kubanga mwekanya ka sinema. Omuntu oyo agamba nakyana omugamba. Nawankubadde maama taliiwo naye kimanye taata. I'm so sorry. I just feel Amwagala okamala. Onaasonyiwa kikutegeeza naye munaye nyina okubeera overprotective eri kitange. Tulowooza nti kitange ayinza okukyusa okwagala kwe n'akuzza gy'oli. Twadde bali ku laptop omuto wali mu kunoonyereza fashion show. Kati aba atambuza. Alina kye yalengera. Nga mulimu ekifaananyi kya Lodi. Oh my gosh, is that Pietro? Katonda wattu oyo Pietro. Ajjukira omusajja ono gye yamulaba. Najja asaakinge ng'amazima yeye kennyini. Ayitibwa Philip Kendry.
era ng'abeereyo mu Hollywood. Sooka oleke ekiro ekyo taata doesn't actually have a boyfriend named Violet talina boyfriend ayitibwa Pietro. was off the internet and Just yadownloadinga bifaananyi okuva ku internet n'abiteeka mu frame. What do you want me to do? Ayina imaginary boyfriend kono yagala nkole kikati. doesn't it bother you that she's been Ziri ssaawa mwenda ogw'ekiro. not to mention being a little too handsy with you lately? Honey, I've got a shift that starts in an hour. Anti mwana wange nina shift mu ssaawa emu okuva kati wandibadde buliri. You still haven't answered my question. Tonaddamu kibuuzo kyange. Right now I have to make my lunch. Nyina emirimu gye nyina okukola okusobola okuba nga tufuna kalanki. Great meals that she's been making. Ate okimanyi Violet agenda maaso n'okubaako by'atuyamba. I think Mom was right. Nze ndowooza maama yali mutuufu. No coffee. Oyo omukazi Wanted Mom out of the way. yadulaginga kacyayi ke. I'm watching her. Kakasa okuba we yajja wano yali ayagala maama ave makka muno asobole okweddiza edya. It's a divorce. She invented Yogera tebiina makulu kono bikolera ddala amakulu. first opportunity she hits on you. And she's not hitting up. Yayagala okukozesa omukisa okuba ng'akweddiza. Kolo tekisoboka. I bet her ex knows something. Nze nkakasa yali bawa alina kyamanyi. You don't know me because Kati oyagala nkole ki? Ngende mugamba owaayi nze tomanyi nali Ask Violet what her ex. boyfriend wa mukyalawo. Naye kati njagala mmanye ebigenda mu maaso kono si bwe kiri. honey, I'll do anything to get your mom out of that. Anti ky'omanya mwana wange ngenda kukola kyonna ekisoboka okusobola okuggya mama wo mu kkomera. In mom's hand. If you'll do Naye golowooza akaso akatta omusajja eyafa kakomekereza katya nga kali mu mikono gya maama wo. it. Ani ze sifaayo obanga gwe toyagala kuyamba nze ngenda kubaako ne kye neekolera. Ngenda kunoonya ne yali ex boyfriend wa Nakyala ayitibwa Viola oba Violet. Twadde bali Nakyala yasimbula yeeyongereyo. Kumba omuto obwedda ali ku mabbali ku pembeni yeekanya buli kimu. Yajja yagambye agenda kukola kyonna ekisoboka okwenoonyereza ku nsonga eno. Yajja Misinge. Jjukira ennyumba zaabwe zeerinaanye. Nakyala Violet yali aguze eno ennyumba yali etundiddwa. Yajja na screwdriver. Nabagambye Natete Movie Center omukulu manager Musawe Natete. Nawo businga nawo businema. Ate nga abantu be wankulu ku Kitebi. Namwe tubaagala okamala. Twava ne tudde bali. Natete mugamba mutya. Yayingira maka. Mwalimu divorce agreement. Endagaano y'okwawukana. Waliwo ayitibwa Roma Vade. Kumbe tulengera emmotoka ate ekomyewo. Nakyala avuga ziri embi. Yayawukana ne bbaawe. Kano abaali wano. Yalengera eno kaadi ya Russ Richmond. Fidelity Futures. Deceased. Never saw him before in my life. Najjukira nga bamubuuza omusajja yafudde omumanyi. Kono simulabangako mulamu bwange bwonna. Okay. Nakyala Sebolodi yamwegaana. Kazi katukaba kali wano kaawulira. Ne kasalawo katawanyike. Yali aleese ekitiyo n'ebimuli. Kumbe simu kagirese. Kagenda okwekwata kati ayya. Esimu yange bannange. Gyakoma okuba omubalagavu. N'okuba n'omutima omubi. Mazima ya Seibula Sesimba na Lukolongo. Kaduka emisinde kagijeyo. Onagenda okuyingira kayita bali. Kasi aketolola. Kati bakolekeza ate ku maka agamu. Mr. Benson? Mr. Benson. You're Violet's ex-husband, right? Go alibawa Violet sicho. I need to talk to you. Neta kwogera muko naawe. I need to talk to you. Nze saagala kwogera naawe. I'm Garrett Hawkins' daughter. Nze ni mwala wa Garrett Hawkins kakasa omanyi yani. Kono simanyi. Please. Bw'otava ku ttaka lyange ngenda yita polisi. Bambi manga ali mu kkomera olw'okutta omuntu.
and framed my mom. Zengamba Violet yakikoze n'afulaminga mange kati mukazi wattu ali mu kkomera. Be an investor. Ono gayi yeefula investor. Money, what my parents. N'abako mange ssente. He's dead. And Ekyaddako accused of murdering him. bamusanga mufu mange n'ateekebwako omusango gw'okumutta. Violet told the police. Ze bino tebinkwatako. Guy in her life. So Violet yagambye poliisi ntamulabanga ku bulamu bwe bwonna. Kyokka eno kadi nagisanze mu nnyumba ye. Store to ours. Ate ng'ennyumba ye erinaanye eyaffe. Ndeka nvaako. You know anything at all? Help me. Wobanga olina ky'omanyi bambi nnyamba. Innocent. Mange gw'olaba talina musango nze kikakasa. Mukazi wattu bamugalira bweru. Yabirowooza n'afuna ekirowoozo. Yalonda ejjinja. I will break every damn window. Ngenda kwasayasa buli ndabirwamu eri ku nnyumba eno. Okuggyako ng'oyogedde nange. Lodi yamala n'aggulawo. Come in. Kale yingira. That guy's a con artist. Oyo gayi mufere. Scammed me and Violet too. Nange yagezaako okunfera ne Violet. Really slick. Byadala kyatambula bulungi. Russ Richmond, it's Oliver. Si Russ Richmond ye Oliver Matthews. Oliver, just get her to say yes. Oliver! Nakyala n'ajjukira. Olunaku lumu yali erudda nga bamugobedde eweeru. Yawulira nakyala ayita erinnya Oliver ng'amugamba kikole. Hired Oliver. Violet yapangisa Oliver okusobola okufera mange. But that doesn't mean she killed him. Ayinza okuba yamupangisa n'ekitegeeza nti ye yamutta. Everything to get him. Oyo gw'olaba yali yeegwanyiza kitange ng'asobola okukola kyonna kyonna okusobola okumwefunza. Did she ever love you? Naye yali akwagaddeko. I was never lucky with women. Nze gw'olaba sibeerangako munnamukisa n'abakyala. She was so beautiful. Oyo Violet gw'olaba yali mukyala mubalagavu. Era bwe namusaba nfumbirwe. Truth is, she was. Amazima gali nti yanfera n'alaga nti anjagala okukamala. Wabula yali anfera bufezi. Yali mukwano gw'ekimemete ne kitaawo. I finally. Nga kwegamba ye yamusiriwala. Nawulira nga mbikoye n'ensalawo mweŋŋange. And all I remember is. Wabula okusinziira ku kye nakola katanzite. Yantuga oyo gw'olaba. Hated you. Get your stuff and get out. Mason! Kye nakola. You don't mean it. Namufuutula amaka gange. Era bwe ne twawukana. Yali agezaako kutta. I kept hoping she. Lwaki tewakubira poliisi? After today, I don't think that's going to happen. Nali ndowooza oba osanga nsobola okuddamu ne muyita naye namanya nti ekyo tekigenda kutuukawo. I really have to talk to my dad right now. Anti munaye weebale nnyo Mr. Benson. FYI. Woosanga kasange nenjogereko ne kitange. Violet. Naye gwe ky'omanya abakazi gye bali. Abalungi ate asobola okwagala n'okusinga Violet. Twadde eri taata. Sebo nakyala aliye n'amulabirira olulabirira. Working way too hard. Time to start thinking about your future. Ze manyi embeera gy'oyita mu kaseera kano nzibu okukamala. Oba osanke kasatu andika okwogera ku bulamu obwo mu maaso. Obulamu bwaffe. Have I been a naughty girl? Osanga munaye ke kasatu ogere. Violet, I don't think that this is, Don't think this is what. Nze sirowooza oba osanga kino ekintu Look, you're... kyetaagisa. Olaba, oli mukyala mubalagavu. But I'm still married. Naye nze gw'olaba nkyali mu ffumbo. Better anymore. Ebyo tebikyalina makulu kati. Daisy's never coming home again. Daisy tagenda kuddaka mu kaseera kano. Tasobola kudda yadde omulundi omulimu n'akatono. Look. Nedda, tonywegera. I know that I did something that hurt you very badly. Kimanyi nti mu kaseera kali nakola ekintu eky'obulabe n'enkulumya. Besides, you have... Wabula ebyo byaliwo akaseera kawanvu emabega. Gwe kennyini wagamba oyina Pietro. No. You love me. Nze gw'olaba nkyayagala Daisy kono nedda. And now we can become. Nkimanyi oyagala nze. Eri yali nsobye okulonda Daisy. Just yakukema bukeme munaye n'ondekawo n'onjawulira. Ziba teziriwuse essimu yavuga. Hey, sweetie, is everything... Gamba otya mukwano? Buli kimu kiryoke kono nedda. That's, Nasobodde otrackinga eyali bawa Violet. Dad, listen. Her ex told me that Violet was obsessed with you. When he confronted her about it... Agamba eyali bawe agamba nti yali obsessed naawe. To be near you. That's actually... Era ensonga lwaki bayawukana asobole okubeera okumpi naawe. Okujja eno yali akimanyi bulungi w'oli. A con artist. Bwe ky'omanyi omukyala oyo yakusiriwala. Oliver. N'apangisa n'omufere okusobola okufera mange. N'okumusibako ebisango byonna byonna abadde ng'oyo nakyala.
Violet. Violet. Yalimba ne ba detective. We have to go to the police as soon as possible. Okay, sweetie. Tulina okufuna poliisi bwangu nga bwe kisoboka kono kali mu kumwetega kaagala kumuwa byakabi. Everything good? Buli kimu kiryoke ke kapiisi ku kidde nabweru wano ku kibanda owa profesa Linda Mukatono. Mazima waseibula na lukolongo. Allison Echi? Tracks. Told her the whole story. Alison asobodde okutulakinga eyalibaawo n'amubulira n'ebimu ku bikwatako byobadde tewatugamba. Yambala nnyabo sigenda kubalangula. What about mine? He said, get dressed and get out! Kugambye yambala era ofulume. Because he had lots of money. But he couldn't give me what I really wanted. Mukazi watu agamba yafumbira omusajja omugagga lwa nsonga yali alina ssente. Naye teyasobola kumuwa buli kintu kyonna kye yali ayagala. Omutima gwe gwali eno owa Galeti. Nze natondebwa kuba naawe munange. Kati nkuyina. Sigenda kuddamu kuganya kundekawo natera. Sigenda kuganya kugenda. Gwe nno mpise poliisi nvaako. Long time. Nalina kwesonyiwa akaseera akawanvu emabega. Lwaki oyagala kadda nyuma? Nakyala ajjukira. Mazima bamunzibako mu biseera biri. Nennoba n'ow'omugagga lwakubanga ye. Musajja gw'omanye ebbanga lyemaze nga nkulinze. Musajja gw'omanye engeri gye nkwagadde. Yafuna ejjinja. N'asooka mutimpula. Kimenkegwe nakwagala. Nekwagala obulamu bwange bwonna. Yatimpula. Toyina kyoli toyina makulu mu kaseera kano. Just ekintu kimu kye mbadde njagala lubalangulo. Luno lwempuliramu emirembe kakati. At least ffenna tukufiirwe. Bagamba ekintu ky'okola busungu. Baby. Aye kimanyi okuleeta emiziringu. Garrett, wake up! Agenda okutunula bw'ati ate ng'olowooza gwatimpudde yenyenya. Yatandikirawo bebi zuukuka. Bebi munaye zuukuka. Nga Galeti azuukuka olowooza. Dad? Ziba teziri busa omutajja. Taata yamusanga lubona. What? It was an accident. Anti munaye musse. Okoze eki? Ebadde accident muna. Taata. What did you do? Kiki ky'okoze gwe? Wake up! Taata munaye zuukuka. Taata wange zuukuka. Kano kamanya. Ono kaategedde ayinza okuvaako emirerembe. Kajjayo kitala. N'ekisooka gwe oli mwana wa mujja wange yantama. Kakazi kato. Katandika mishine. Jukira kato. Bana wabe watuyamba. Munyambe. Omukazi agakunzita. Kalengera ekitiyo. Nekasooka kajja. Nekakikaba. Oh, you want to do this, okay? Oza kino kigenda kuyamba. Ne bajja batobe. Yakatimpula. Mama nyabo. Kamuva ne kasooka kamubaka. Nabaga tuli wano wa profesa inasana kukidde nabweru. Gamba atya Michael Samu Micho Peace ne mama Joshua we bali bekanya. Kakwata ekyambe. Kajje kamusanyeewo. Kazi katuka kuba omulanga. Ashoza taata yali tazirise buzirisi. Agenda okulengera. Ng'omwana bamutta kana kakazi kabaliridde. Yabuuka. Sokajja n'akajja k'ekitara. Oyagala kunzitira mwana kakazi gwe. Kiki okola? Kiss me. Nywegera bunayize kwagala mukwano gwe kunzita. Yagala lubalangulo. Lubalangulo genda olusabe jjajjaawo. Omwana yakatya ekitiyo. Yakakuba ekitiyo. Nali simanyi nti n'abalungi nabo abaakube baagala.
wama mwana wange jangu. Essanyu ly'omuzadde mwana. Era essanyu ly'omwana kwe kubeera nga abalabako mu embiriri maama ne taata. Banayiba bagenda okujja bati. Kati ebintu bidde ku sideways. The Paris Fashion Academy. Due to a series of horrific events that Mukashaka ntwadde bali. Unable to meet deadlines for further. Mama. I realized this made yaja na mwala wa kafumito. Yakomawo. That you please reconsider me as a student for the upcoming. Kali kashaka sanyu. Your school has been kakazi katu. Sincerely. Bakakiriza okwate kuokolekera mu Parishi. Katambuza ate emisomo gyako. Dear Mrs. Hawkins. Auntie dear Miss Hawkins. Circumstances. We have decided to reward you. Mama bamwe bakaluwa. Kukyali kivudde eruda mu institute. Anti mwana wange nkwenyumiriza mu munnange. Basobola okukizuula bambi. Ku bizibu ebyali bituuse ku famire eno. Naye nga ki kyoyize mu kasinema. Twada mukomera. Garrett. Waliwo yali akutte ekifaananyi yagamba kimu Gareti. Gareti munange. Gwe nange. Forever. Lubeerera. Tulibeera ffenna siri kukyawa yegwo omusajja w'obulamu bwange. Kwegamba waliwo omuntu. Mwekiza gisaako abakyala mme. Forever. Naye omujjako mmeeye. Bwe tasobola kwerabira. Big up buli muntu yali ajjeeko omukyala mme. Kimanye nti ye mukyala we owaddala. Naye nga omuntu asobola okubbira ddala omwagalwawo. Era bw'oteerwanako munnange bwe batyo bamutwala. Ngenda kusaba Mukama abankumire. Nabagamba isura about your boy VJ Simake Uganda. Ku 07586727 ye namba y'essimu ko wesindiko baka bamanyago n'ekifo wesinzidde. Abantu be Matanga mbagala okukamala. Mama Shalwa, Mama Kamama, nalongo kiwanuke Matanga. Mama Plus, Mama Buli, Mama Cafe, Mama Alu. Awe budo muchimbeja. Nawe Mukama akunkumire. Shamira Kansha.